Minisita omubeezi w'ebyobulamu Robinah Nabbanja ne munne Joyce Muliku Kaduchu kumpi olunaku balumazeeko balambula eddwaliro ekkulu e Mulago mu kaweefube waabwe w'okulondoola emirimu bwe gitambula. Bano balambudde n'ekifo awakubibwa ebifaananyi oba emirimu gya radiology ekibadde tekikyakola okuva mu 2017. Wano bwe bakizuulidde nti omulimu gw'okuddaabiriza eddwaliro ogutaggwa bwe guli ogumu ku nsonga lwaki ekitongole kino tekikyayamba bannansi. Twafuna kampuni ya Loko neba nga terina busobozi bulungi okukola sipiidi naye twakyusizaamu tugenda kulaba nga bakontractinga abantu abo abalala abasobola okutuwa kye twagala eddwaliro lino libeere open to the public. Kati twagala okuzzaawo contract eyo empya mu mateeka. Contract ayinza okusigalayo omu naye mu mateeka baba bakubuuza empapula omuntu kwaberera ku site ziriwa. Kakati ze tuli mu kukolako n'ekitongole kya finance, Ministry of Finance ekkirize ne Solicitor General naye awa atekemu okuwabula kwe buli kimu kitambulire mu mateeka. Waliwo mu contract kye bayita force majeure nti ebigwawo nga tebikoze eki tebiraze, bibigwawo nga tebiraze tewabawo oludda lukola ki lunenyezebwa. Ssente ozifiirwa nga contractor akuwadde ebintu ebifu oba nga alemeddwa okukola emirimu mu budde ate biwategekera ne bitagendamu. Kaduchu kyokka agumizza abakugu b'eddwaliro ng'ensonga y'omujjuzo ogubali mu bulago bw'ejja okukolwako. Entebbe was closed because of COVID the whole of last year basically, but I'm happy to inform you they have opened the services. OPD is functional, even the other inpatients, gradually they have started admitting patients. So we hope the workload will also somehow gradually reduce from here and elsewhere within Kampala. Okuddaabiriza eddwaliro lino okwabalirirwamu obuwumbi 1500 n'endala obuwumbi 702 okuguliramu ebikola eby'omulembe. Ekitundu ku nsimbi zino zeewolebwa mu African Development Bank n'ekigendererwa eky'okuyamba bannayuganda okufuna obujjanjabi ku bbeeyi esoboka.